Abatuuze okuva mu byalo bisatu okuli Kamazi A, Kamazi B ne Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo be basobeddwa ewakani mu kibira oluvannyuma lw'omusajja Issa Musitwa okugula ettaka kyokka n'aziba amakubo gonna agagenda ku luzzi olw'ensonga nti oluzzi luli mu ttaka lye. Oluvannyuma lw'okusobebwa ekyokkola enduulu bagikubidde mubaka wa President mu kitundu kino Bonaventure Ratangabo okulaba butya bw'asobola okubayamba. Nga bakulembeddwamu omu ku bassentebe b'ebyalo bino ebisatu Winfred Mukinda bannyonnyodde ebbanga lye bamaze nga bakozesa oluzzi luno na butya bwe lubadde lubagasaamu. Bagajja ne bagano n'eno kubanga oluzzi lubadde lwansonga kukala era mu kyalo lutuyamba nnyo ku nsolo zaffe. Issa azaaliddwa kuno era abadde amazzi agasenaawo n'abantu abadde bagasena abadde akola ki? Nze we mugambira nti Musitwa ensi tekoma. Bano babadde abakaawu beewuunya omuntu azza obuzzi ku kyalo n'atabangula emirembe kyokka nga kimanyiddwa ne mu mateeka nti amakubo agamu tegalina kuzibwa. Emyaka gy'olina emyaka emeka era bw'ogula ekintu ogenda n'amateeka g'ensi kubanga omuntu omu okunyigiriza ensinga eno tekiba kya buntu bulamu. Issa Musitwa ono nga yalumirizibwa abatuuze okuziba amakubo agagenda ku luzzi agamba nti ye bwe yali agula ettaka tebaamugambako nti mulimu oluzzi lw'abataka bagamba nti boonoona ebintu bye omuli emiti gye yali yasimba. agala wano kuwakana ssemateeka etuweereza okubeera n'ekintu ng'omuntu. Ono akalambidde ng'agamba nti kafuuwe abalunzi okuyisa ente mu ttaka lye ku bwereere mbu zigenda kunywa mazzi kubanga nabo amata tebagagaba ku bwereere. Okuyisaamu ente that is business. That is business. Kubanga wengende ewa ekikopo ky'amata akinguza. Amyuka omubaka wa President e Lwengo Bonaventure Ratangabo nga yeesigama ku ssemateeka wa Uganda ategeezezza nti gavumenti yeyina obuvunaanyizibwa ku mazzi gonna bwe gaba mu ggwanga nabwe kityo omuntu omu talina wajja buyinza kulemesa abantu kufuna amazzi. Tewali muntu n'omu asobola okwefuga amazzi n'agamba nti gano amazzi gange ngenda gakozesa bw'omu. Ekyo tekikkirizibwa. Oluvannyuma alagidde abatuuze okuddamu okukozesa oluzzi lwabwe nga tewali abakuba ku mukono ekintu ekirese nannyini ttaka ng'atolotooma. Era bwe gaba nga gali ku ttaka ly'omuntu mu abantu obuvunaanyizibwa bwe mulina okujja ne mukungaana nga ku luzzi olwo ne muba nga muluyonja nga mukola bulungi bwansi ne mulaba nti oluzzi terwonooneka naye teri muntu ssekinnoomu asobola okugaana okukozesa ku mazzi ago.